Abanoonya okufumbirwa mwekkanye bino. Abanoonya obufumbo mumanye bino. Mu nsi gye tulimu si buli muntu nti afaanana ne munne. Buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina embeera z'alina okuyitamu. Eriyo abantu abazaalibwa ng'oli aliko ebbala lya lubaale. Eriyo omuntu azaalibwa ng'aliko omuzimu gumu. Eriyo omuntu azaalibwa nga talina kimuliko. Era mu nsi muno ky'olaba munne afaanana osobola okukyegomba naye ne kigaana ewuwo. Buli omu mu nsi alabira awo ky'alina okuba nga kyabadde. Era kyava kugamba mu nsi muno nti osobola okwegomba ebya munno n'owunzika nga bigaanye, n'owunzika ng'oyagala kumuloga, so nga ky'olwanirira tosobola kukifuna. Era ne bakugamba nti mu nsi muno ekyalambikirwa ku muntu ekikye kiba kikye, ekitali kikye tekiriba kikye. Era mu nsi ne bakugamba nti omuntu alina kwekkakkanya, bw'otekkakkanya oyinza okuwala n'ensi n'ogimalayo. Ne bwe giba mirimu oyinza okulaba oli ng'alina ekkubo mwayitira okufuna ssente, nga naawe eri weegomba oyitiremu okufuna ssente era n'omusekeeterera nnyo, ogenda okulaba ng'ate ggwe ozimba buzimbi mutwe nga tolituukako. Buli omu alina engeri gye yaweebwamu ekkubo lye mu nsi. Kakati omukyala ng'onoonya obufumbo era ng'onoonyeza obufumbo, oluusi olina omusajja oluusi temutegeeragana naye nga mu nsi weegomba okubeerako omufumbo, ogamba lwaki bo bano abalala bo bafumbirwa nze ndi wabbulu. Njagala owulirize bulungi nnyo ebigambo bye ŋŋenda okwogera. Eriyo omwana mu nsi ng'alina okuzaala, n'ozaala oba abaana bo nga bana naye nga totuulidde basajja mu maka gaabwe, era n'owunzika mu nsi nga tofunye maka g'otuulamu. Eriyo abantu abaatondebwa nga balinga Yesu, ebyafaayo bye nga bw'owulira babinyumya. Yesu mu nsi teyakolamu kya bugagga, Yesu mu nsi teyawasaamu mukazi. Naye ate Yesu mu byafaayo bye kigambibwa nti yaliko amaanyi era kigambibwa nti yalina akakwate ne Katonda kuba ye yalagira azaalibwe. Ebyafaayo bya Yesu byandibadde bikumala okugamba nti Yesu yandibadde afuna buli kye yali ayagala mu nsi muno, naye ensi yagiyitamu buyisi kubanga yali mutume, ng'obutume bwe bwali bukwatagana ku oyo yamutuma nga temwali mu bya nsi. Gwe munnanga mpuliriza, eriyo omuntu ng'oyinza okusanga nti oli omu ku ggwe oba ku abo benjogerako ng'oliko ebbala nga mu nsi muno temuli musajjawo ow'okubeera naye enkalakkalira, kyokka ng'olw'obutonde olw'okuba bukubanja ng'ojja kufuna ng'abasajja bakuzaalemu naye nga tojja kufuna mukisa gwa kutuulako mu maka. Abo abantu mwebali. Eriyo empewo ezitakkaanya na kufumbirwa. Eriyo empewo ezitaagala kufugibwa. Eriyo empewo ezitaduumirwa. Eriyo empewo ezitalagirwa. Eriyo empewo ezitaweebwa mateeka. Eriyo empewo nga nkungu, nga nnangira ddala, ng'omuwala kwe zitudde tasobola keera nkya n'afumbirwa bano abasajja abawa amateeka, kubanga obufumbo nnyanja esiikuuka n'eteeka. Obufumbo butabuka ne buteeka, obufumbo bubaamu amaka amateeka, ate obufumbo komera. Kati eriyo empewo nga zo tezinyigirwa mu ekyo, kati nga zaakera enkya ne zikulonda, nga bwe zikuwa omusajja n'akufunyisa olubuto n'oyongera n'omuwangaalirako n'akufunyisa olulala ng'oyo zimukupakulako, nga tezaagala nnyo kwerinaanya nnyo by'abasajja, ng'ebiseera ebisinga oyambaddwa emyoyo egyo nga ebiseera ebisinga gibeera ku jjute nga gimiisinga katono. Bwe gikuwamu omusajja n'ofuna olubuto gimiisingamu katono, ng'ebiseera ebisinga gye gyakuwasa. Eriyo abantu abatambulira ku butume mu nsi muno naye nga tebamanyi, nga wazaalibwa oli mutume, wazaalibwa olina ebintu by'olina okuweereza naye nga tomanyi. Kyeva kugaa nti ensi eno si kuleekaana, wabula ensi eno manya ky'oli okituukirize.
eriyo abatambulira ku buweereza obw'obutalabika, eriyo abatambulira mu byensi nga bo batambulira mu byensi tebiriiko bukwakkulizo era nga bayagala okufumbirwa afumbirwa. Okitegedde? Kakati njagala tuwulirize bulungi nnyo ekirooto ky'ono omukyala. Eriyo abantu abawasibwa emmandwa era ng'omuntu oyo abeera awasiddwa emmandwa be bantu b'osanga ng'alina omwana kw'ono omusajja oli ono bwe yamukyawa n'akwata oli n'amufumbirwamu n'amuzaalako abaana babiri, oyo bwe yamukyawa n'akwata ono n'amuzaalako omwana omu, nga buli mwana alina kitaawe naye nga tekwali kwagala kwe era tebwali bwa malaaya, wabula nga yasangibwa alina okuzaala mu basajja ono n'oli olw'ensonga nti abadde alwana nnyo afune obufumbo naye agenza okuwunzika ng'abasajja tafunyemu mutuufu, naye nga tamanyi nti mu butalabika alina ekimukozesa ekyo, kati ye nnamba ye nnene. Kati njagala tuwulirize nnyo ekirooto ky'omukyalo ono, buli omu w'oli weetereeze. Ekirooto ky'omukyalo ono kigamba bwe kiti, omukyalo ono yeddiranga ye. Ekirooto ky'omukyalo ono kigamba bwe kiti nti yabadde alina waali ng'ali ne mukwano gwe gwe yasomanga naye mukwano gwe Nantume. Babadde bonna mukazi gwe nannyini kirooto kino n'ogamba mukwano gwo Nantume nti wamala yali ayagala kumpasa naye neŋŋaana kubanga nina omusajja n'abaana. Mwabadde mukyayogera ekyo ne zireeta jjajjaawo omukazi ne mutuula ku kabalaza. Mwabadde mukyatudde kabalaza ne zireeta emmotoka enjeru. Emmotoka enjeru yabaddemu maama w'obwakabaka bwa Tooro, kuba gwe twandiise Queen Mother, maama w'obwakabaka bwa Tooro. N'ava mu mmotoka eyo enjeru n'agamba wano bandagiriddewo omuwala ayagala okufumbirwa. Ko ggwe n'ogamba nti nina omusajja n'abaana sisobola kufumbirwa era bw'akiwulira ayinza okutabuka. Jjajjaawo n'addamu n'agamba nti leka kwogera ebyo, oyagala kunsubya bintu bye batuleetedde omuli embuzi n'amatooke n'amajolobera ag'enjawulo. Kakati bwe mweyongeddeyo wabadde n'omwana omuto ayonka, kyebavudde balagira namwanje agenda amukuumire mu kisenge. Ndowooza bano abazze okunoonya omukazi baleme kumanya nti olina abaana n'omusajja, era namwanje kye yakoze ng'agenda mu kisenge ng'agenda akuumira eyo omwana. Kaakati bw'asituse okugenda okubuuza ku bagenyi, amaaso wagakubye ku kabaka wa Tooro, era nga kabaka wa Tooro alabika yanoonya omukazi ow'okuwasa. Ensonyi zakkutte nnyo era ne weenyooma n'oga nti nzaani nze akakazi akaddugavu akatono akampi bandabyeko ki, nfumbirwa ntya kabaka omulamba. Kakati zabadde teziri busa. Wagenza okulaba jjajjaawo ng'atandika okwebuga oba Queen Mother ng'atandika okwebuga, yeebuga n'atandika okuwaanira mu maaso ga kabaka n'aga akawala akalungi kano, akawala akalina ennyindo eringa ey'Abanyarwanda, bannanga omuwala omulungi. Era wagenza okulaba Queen Mother oba maama w'obwakabaka bwa Tooro yakomyewo nangule ey'amajolobero ng'erabika yiyo nga kituufu ogenda kufumbirwa. Ne bagamba tubuzeebuze abaana era timwogera nti ono alina abaana n'omusajja. Kakati mukazi ggwe empewo zaakuwasiza mu lubuto lwa nnyoko. Omuntu wenna singa obeera owuliriza eddoboozi lino, bw'olabanga abasajja banjula mu kirooto, bw'olabanga abasajja bateekateeka okukuwasa, bw'olabanga abasajja bakola emikolo egiringa eginoonya omukazi oba okuwasa omukazi, ebiseera ebisinga obungi ku bituntundu 100 oba ku bituntundu 5 ku buli 100, noonya obufumbo naye nga weerekeramu amagezi agagoba enswera ku bbi. Eriyo abantu nga obutonde bwabwe, kubanga nabaga nti obunnabbi obwasooka obw'aba Muhammadi ba Yesu tebwakoma ku mirembe giri. Mu buli ggwanga mu buli nsi muzaalibwamu bannabbi abafaanagana abaaliwo, lwakuba baali b'amaanyi nnyo. Kakati olwaleero baatukendeeza ku maanyi, naye abaana ffenna abalabikibwako empewo tubeera mu kkowe ng'eri abannabbi abo abaasooka. Mu buli ggwanga mu buli nsi
oba mu buli kika ekiba kiyimirizaawo famire muzaalibwamu abaana ab'enjawulo era abaana abo bayigganyizibwa nnyo ebiyigganyizo, endwadde, okukyayibwa, emikwano obutawangaala, okulogebwa bwe bityo era ng'ebiyigganyizo ebyabanga ku ba Yesu ne ba Muhammadi. Buli lwolaba ng'omuntu yenna ali ku lubaale agabana ku biyigganyizo abantu abo bye baayitamu, baabakuba, baabawaayiriza, baalina olutwe, buli kibi kyonna baakyogeranga ku bo era battibwa. Ye mulubaale. Omulubaale wenna bweyolekerangako embeera eyo oli aleme kuga nti oyo sitaani, ekikuliko kyaliwo era omulubaale lekeraawo okwesaasiranga ng'oga nti lwaki nze, ekikuliko kizzeeyo emabega kyaliwo mu bitabo. Abaana baalabikirwangako amaanyi, omuntu yenna omulonde w'obutalabika bw'atyo bw'ayisibwa era omulonde w'obutalabika ensi eno liba kkubo era ng'ensi eno ssomero era ng'ensi eno bukozi. Ensi eno osobola okubeera nti olina ebintu biweegombamu ebingi ebimu n'otabifuna. Eriyo emisambu egitaagala kulinnyira muzzukulu waayo ebya buli budde. Eriyo emisambu egitaagala musajja kubeera ng'akwebakaabakako buli budde, nga jjo gijja kuwa omusajja akuzaalimu abaana babiri mumale muteŋŋane, gimale gikwongera omulala akuzaaleko omwana omu mumale muteŋŋane nga tegikuwa wankalakkalira olw'ensonga tegikkaanya na kugyebakaabakako ebya buli budde. Abantu abasinga munoonye obufumbo nga mubukayanira nga mubwegomba nga mwerekeramu amagezi agagoba enswera ku bbi. Mukwate nnyo ebigambo by'enjogera, ng'omuntu agwa mu kkowe erenyinyonnyola oba oyina okumala n'omatira ensi n'olekeraawo okunoonya ekintu ekimu oba ekirala. Si buli muntu aliko olubaale nti afumbirwa. Bw'osanga ng'omuntu aliko olubaale ng'alina amaka ng'era mwe yasamirira, omanyanga nti ku kika baamusindiikiriza oba yafuna obutakkanya n'ab'ekika ne bamugobesa lubaale. Oyo n'abeera ewa bbaawe ne bakola nnyo ne bagula ekibanja ne bazimbamu essabo oba n'asamirira ku buko. Kyokka abantu abasinga nga tosindiikiriziddwa, kizibu okusamirira ku buko ew'omusajja. Abantu abasinga obungi ng'abadde n'obusobozi oba ng'ewaawe bayaniriza lubaale, omuntu oyo ebiseera bye ebisinga obungi bwe baba nga bakuzimba ssabo abeera mu buweereza obw'essabo eryo, abasajja bamwagalako amufuna azze ku mbuga. Okitegedde? Mu bantu bajjanjaba lubaale mwalonda omusajja asobola okumuwasa era n'abeera naye, era tosobola kufuna bano basajja bakola mu zi woofiisi. Lubaale akuleetera omusajja gw'onoosobola okufuga, anaakukuuma obukuumi kubanga obeerako obwa kwini oba muka kabaka, tasobola kuleetera musajja akusinga kifuba. Era lubaale asobola okukuleetera omusajja nga mwavu nnyo nga mulwadde, obulwadde bumazeeko emyaka 7 oba nga mulalu, n'omujjanjaba ku mbuga yo, obulwadde obwo bumuleese ne bumazaako kumpi emyezi nga 6 ku 8. Omusajja oyo n'omujjanjaba n'omuluka n'omumaliriza bulungi, n'addawo n'atereera, lubaale n'aggamba oyo yagenda okuba bbaawo. Lwaki? Asobola okuwanga ekitiibwa kuba gw'omugye mu kkomera ery'ekirwadde. Era omusajja oyo n'akukkiririzaamu nnyo era nga takulaba mu kamwa era nga takuyisa mu maaso nga kyoyogera kyakkiriza. Era empewo ne ziteekawo etteeka nti ssente z'anialyangako n'ez'okwambalangamu n'okumulabiriranga zijja kuvanga mu bibbo byaffe. Omusajja oyo n'abeera nga ku mbuga ng'akuyita maama ng'omuyita Ssaalongo, era nga yakuyambako mirimu gyonna mulina gye mulaga okukola oba okukola emirimu egy'enjawulo ku mbuga okwo, nga ye taata w'embuga era nga ye taata w'obulamu bwo era nga ye bbaawo. Abasawo abasinga abakazi abasinga obungi mubatambuddeko, mwegendereza ekintu ekyo. Ggwe ng'oliko empewo tonnazisamira, olowooze wa gy'olaga. Omuntu aliko empewo n'amala azisamirira, babba b'abakazi abo mutera okubalaba. Empewo zibalondamu abo abazze babundabunda. Oli ajja ku mbuga okwo nga yakoma oba famire ye nemuleeta nga mulalu, eddalu eryo ne ligaana okutereera. Eddalu eryo empewo zino we bamuleese ne zimujjanjabira kumpi omwaka mulamba okuddamu okumutereeza, okuddawo okubeera ng'omuntu. Eddalu eryo bwe liwona, empewo zisobola okugamba nti oyo toddamu muyisaamu maaso, ye bba waffe kubanga amanyiddewo, ate aluddewo era yafuuka waawo, buli kimu akimanyi, bulijjo gw'otuma. Omuntu aliko empewo ebiseera ebisinga obungi obaako obwakabaka.
era omuntu aliko empewo ebiseera ebisinga obungi zikuleetera omusajja nga mujeerejjeere nga ggwe olina omufuula ky'oyagala, okumwambaza, okumunyiriza, okutukagana n'omutindo ne bwe muba mugenzeeko wammwe nga kyonna kyali ggwe okimufudde. Kuba faasiti basooka ne bamuleeta nga tategeereka nga obulwadde bumulumidde emyaka 6. Ekyo n'osooka n'omuluka n'omuzzaawo, era ne mukumulabirira omufuula omuntu era ggwe omuzzaawo. Okitegedde? Kizibu era tekitera kusangika okusanga omukazi nga musamize ng'alina amaka ge awo ng'oba ali mu maka. Abamu batera okwetengerera, abakazi abasinga obungi batera okwekolerera ne babeera ewantu nga waabwe. Bw'aba anaafuna omusajja wamusanga, empewo zimumuleetera buleetezi. Wabula nga tatereezezza mpewo nti ngende nfuna amaka nfumbirwe bangatte mu kyaki nyambale kadaali. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ekirooto ky'ono omukyala abadde ne mukwano gwe Nantume aba mutume, Nantume muzimu. Bw'olootanga omuntu nga bamuyita Nantume baba bamutumye, aba mutume nga bamutumye gy'oli. Obadde ne Nantume n'omugamba Wamala yali ayagala kumpasa, naye Wamala ne mugaana kuba nina omusajja n'abaana. Ebintu byonna by'olowooza eby'ensi, oba olina boyfriend akwagala, oba olina gwe wazaalako abaana, nsiiba mbagamba bulijjo nti omusajja gw'olina kicupuli, omusajja gw'olina kiwaani, omusajja gw'olina bubuddamu, omusajja gw'olina kkubo, omusajja gw'olina madaala. Abantu abasinga obungi obagamba ebintu bino ne babiwakanya, naye abamu bwe bataloota basigala bawakanya, abamu bwe baloota ne bagamba nti Mulangira yayogera. Abamu embeera bwegende batuukako mu maaso ne bagamba Mulangira yayogera, abamu basobola n'okugamba nti oli mulogo. Kyokka ng'ate ffe obutumwa obwatutumibwako kwe kulanga ekyo ekirijja, era n'ekikugamba nga siri kyejjusa, ng'era kijja kutuukirira. Kakati omukyalo ono aloose mukwano gwe naye nga mukwano gwe ye Nantume. Mukazi gwe n'ogamba Nantume nti Wamala yali ayagala kumpasa, neŋŋaana kuba nina omusajja n'abaana. Wamala y'ani? Wamala ye Kabaka. Bakabaka be batudde mu katuntundu ka Wamala, era bayita bannakatundu k'obwa Ssewamala. Okugeza Kabaka Bulamu, Kabaka Mukasa, Kabaka Ndawula. Bonna bayita bakatundu ka Wamala Omumalansonga, Ssewamala Omumalansonga, kubanga be benkomeredde. Wamala yali ayagala kumpasa ne mugaana kubanga nina omusajja n'abaana. Obuulira Nantume aba mutume, gwe muzimu gwo omukulu gubadde guleesa amawulire ye Nantume. Kakati zibadde teziri busa ne zireeta jjajjaawo omukazi, ne mutuula ku kabalaza awo ku bbali, ne zireeta emmotoka nga njeru. Emmotoka enjeru n'evaamu omukazi azaala kabaka w'Ettoolo gwe twandiise Queen Mother. Omukazi bw'avudde mu mmotoka atuusa abuuza nti wano bandagiriddewo omuwala ow'okufumbirwa. Kati n'ogamba nina omusajja n'abaana, era bw'awulira ayinza okutabuka. Ko jjajjaawo nti leka kwogera bintu bifaanaganako bwe bityo, ojja kunsobya ebintu mwana wange. Ebintu mubaddemu embuzi matooke n'ebintu eby'enjawulo bye baleeta nga basiimye omuwala. Akatuntundu ako kajjamu ki? Akatuntundu ako kalaga nti oyina bannannyini bo oba bannannyini ggwe. Abasajja bonna abakukwana abamu bajja kufunamu obuzibu, abamu abasajja bajja kukwana bizinesi zisaanewo, abamu abasajja bajja kukwesibako oli ng'akulaba obulungi bwagambe nti bwe sigenda nuno muwala akwesibeko, abamu bafuna akisidenti. Abakazi bangi nnyo balina babbaabwe babaleseewo nga bannamwandu, naye ng'abasajja babeerijjako nga tebamanyi ki kye bawasa. Eri abakazi nga batuddemu embeera y'ebyokoola, si byokoola ebibi wabula ntegeeza maanyi, ng'oli bwanagga nti weekulidde embazzi kugulu. Bwe njogera ebyokoola oyinza okugamba nti ate empewo ze njogerako nti mbi. Nedda, njogera ekintu ekisukkulumu ekisussa amaanyi, kubanga omuntu wabaako ebyokoola bagamba nti talinaanika. Kati ebyokoola mbireese nga byakulabirako nti ng'omukazi gw'otutte kyokoola, omukazi gw'otutte weekulidde embazzi kugulu, omukazi gw'otutte si mutene, omukazi gw'otutte aliko bbaawe eyamuwasa. Eri abakazi ng'alina omusambwa nga gukola nga bbaawe, nga buli musajja gw'afuna tamunyweza, ng'era omusambwa gumugoba. Eri abantu bangi nnyo be mufunye eyo nga muwulira nti omukazi ono buli lwafuna omusajja afa. Era n'osanga omukazi nga nnamwandu emirundi 3 nenga buli musajja gw'afuna bw'atafuna akisidenti waakiri alwala n'afa.
abakazi abo babeerako amaanyi ag'enjawulo agasussa ag'obwakabaka. Okitegedde? Kaakati gwe mukazi gwe muntu abavubuka gwe basobola okwagala naye nga basannyalala mu mirimu. Lwaki? Nti gwe weebakako obadde toteekeddwa mwebakako. Si buli mukazi gw'olaba mu nsi muno nti olina omubbamirako nti ogenda kumuwasa. Abantu abasinga bizinesi zaabwe zifudde n'emirimu ne gifa naye nga kivudde kusuula nnono nga tamanyi ani gwateekeddwa kuwasa. So ng'edda baawasanga nju. Edda baasamiranga ng'empewo ze zirabira abaana abakyala oba abasajja. Empewo bwe zaabanga tezibalabidde basajja oba bakyala, bassenga baffe n'abooluganda abakulu be baalabiranga omwana atuuse okufumbirwa ne bamulabira omusajja nga bawasa nju bawasabika era nga basengejja nnyo omuwala gw'ogenda okufumbirwa. Okitegedde? Kati olwaleero waddawo omulembe oguga nti sikyalabirwa musajja. Kati olwaleero abaana bapaalanansi, bwakusanga oli mu jjiini ng'abuuka naawe, bwasanga oyogera bulungi nga wabuuka naawe, naye ng'omukazi gw'obuuse naye tomanyi kikyali, tomanyi kyategeeza, tomanyi kyamulambikirwako. Eriyo omukazi ng'atudde mu buweereza nga talina kufumbirwa. Eriyo omukazi aliko empewo ze ng'empewo tezikkaanya na bintu byakwegaddanga. Era ng'omukazi oyo buli lwafumbirwa omusajja ebiseera ebisinga obungi aba tayagala kukola bintu ebyo. Eriyo abakazi nga bw'otuuka mu kitanda bw'ogenda omwebakako obanga gw'oleepinga obuleepinzi, bisooka kuba bya kifuba, bisooka kuba ng'agamba saagala ndeka nzekka. Era ng'ebiseera ebisinga obungi abakazi bangi nnyo abakuba babbaabwe emigongo, era ng'emisango gibeera mu bazadde, omukazi ankuba omugongo naye nga n'omukazi tamanyi lwaki aba tayagala kukola bintu ebyo. Eriyo abakazi ng'aliko emyoyo nga buli lw'ogenda omugamba ku kintu ekyo afuna bufunyi busungu, naye ng'abafumbo abo tebamanyi era nga balwana bulwanyi ne bakirwaniramu paka omusajja lwawangula omukazi n'amwebakako. Eriyo abasajja amala okulwanagana ne mukazi we n'amwebakako era n'amulangira obwenzi n'amugamba nti olabika oyina abalala. Lwaki buli lwe nkugamba ekintu kino ogaana? Lwaki buli lwe nkugamba ekintu kino onyiiga? Olabika wafuna abalala, olabika mukazi wange wakyuka, olabika mukazi wange bakukwana. Wanjagalanga nnyo luli kati lwe nkugamba ku kintu kino ng'obusungu bukkwata, buli lwe nkigambako ng'ofuna ettumbiizi ng'otunula ku kisenge. Lwaki? Mukazi wange olabika bakukwana. Eriyo abafumbo abanenenganira ekintu ekyo naye nga batambulira ku butamanya, ng'omusajja tamanyi lwaki mukazi we afuna ekizibu ekyo, nga n'omukazi tamanyi lwaki aba tayagala bbaawe kumwebakako. Abantu abasinga mugenda ne mufunaafuna obufumbo olw'okuba mwagala okufumbirwa era ne kikubeera ku mutima ng'ogoberera ekitiibwa nti omukazi atafumbiddwa taba na kitiibwa. Naye nga weerabidde nti tolina kubeera mu maka, n'otuuka mu maka g'omusajja ne weekoleramu obusolosolo, buli lwaggambako otunula eri, buli lwaggambako obeera toyagala bintu ebyo. Bwakusinga amaanyi n'akuteekamu obusajja bwe, ate awo n'olyoka okyagala. Eriyo abakazi ng'ebintu ebyo abyagala bamaze mutuusamu busajja, nga mu ntandikwa batakyagala era nga bbawe buli lwakomayo waka ng'avudde okukola omukazi afuna busungu. Eriyo abakazi nga ye tayagala na kunyumya na musajja, ng'omusajja buli lwaleeta emboozi omukazi ayagala kuba yekka. Eriyo omukazi abeera mu kitanda nga bwe yeebakamu ne bbaawe awulira bubi nga essanyu n'obulamu obulungi abufuna yeebase wansi ng'avudde ku kitanda kino kuliko omusajja. Kati oyo yenna sayansi wabo ng'abantu bangi nnyo bamalidde ebiseera mu bufumbo ne batta emyaka, naye ng'obubonero obwo nabo batuukako. Obubonero buba bukulaga nti ne bwe buli badde amaka gano ojja gavaamu, ono omusajja si ye bbaawo. Era tetwamwagala era tetwamusiima. Ekisooka ayagala nnyo okukolaakola, kati ate ebintu by'okukolaakola tetubyagala. Kati abantu bangi nnyo abatafunye kwefumiitiza na kwenonya na kwezuula nga balina amaka gafaanaganako bwe gatyo naye nga tamanyi kikyali, naye ng'ekituufu tateekeddwa kufumbirwa era ng'amaka mwali amaliramu biseera, ng'emyoyo gimutuddeko olunaku lujja kukya gimwawukanye n'oyo omusajja oba n'oyo omukazi. Okitegedde? Kakati ono omukazi aloota kino ekirooto, abamukwana n'abalowooza nti oyo girlfriend wange mbasaasidde. Kati omukazi ono owengeye oyinza okumusanga ku WhatsApp kuno ku mitimbagano gya intaneti ng'alina abantu bakyatinga nabo era nga beesuubiza ensi n'eggulu. Oyinza okusanga alinako boyfriend ng'amulowoolezaamu nnyo era nga message z'omukwano ziyitinga n'enkya n'eggulu era nga naye ebirowoozo bye bimugamba nti wensisinkanira omuntu ono tulina okwewasa. Okitegedde? Abantu obutamanya makulu ga birooto n'abantu obuteezuula n'obuteenoonya n'okusuula ennono kireetedde bangi okumaliranga mu bintu ebimu ebiseera. Katono omukyala ayinza okuba amalira nnyo mu by'emikwano ebiseera.
ono omukyala asobola okuba ne boyfriend nga mwavu omukyala ono n'abeeranga ng'amukolerera ng'amuteekamu ensimbi buli omusajja lwagamba mpaayo emitwalo 3 nga bambi atoola mu nsawo ze ng'amuwa. Kati ono omukazi ye muntu asobola okukolerera abasajja obwereere naye nga bamala ne bamukyawa n'alumwa nnyo omutima n'agamba nti kale teyandibadde gundi nga ne ssente zange bulijjo nze muteekamu n'atasobola kunsiima n'afuna abalala. Abakazi bangi nnyo abatadde mu bavubuka ssente naye nga bafiirwa bufiirwa. Eri abakazi bangi nnyo abeegula obuganzi nga yanoonya dde obufumbo bwalema nga bw'afuna ku musajja amwagala omukazi ono atandika okwegula ne yeenoonya nnyo n'abeera nga yamuteekamu ssente. Era n'awunzika nga nabyo bifudde. Bangi nnyo bamenyesa emitima nga batoola ssente zaabwe ne baziwa abasajja ne bawunzika nga babeefuulidde. Ng'ate ne bw'okulimira omusajja oyo tebisobola kutuuka kubanga omusango gugwo gw'otasobodde kwenoonya kwebuuza lwaki embeera eyo weeri. Eyasooka yakkosa nazzeeko nakkosa nazzeeko n'akumenya omutima naye nga gutosobola kwefumitiza kutuula wansi kwebuuza ndiko ki ekindiko nzaani kiki ekindetera embeera eno lwaki yasooka bwe yali lwaki azzeeko bwe yali lwaki noono bw'ali. Obutamanya oba ow'obwongo obutono akooya bigere. Omuntu atalina kumanya ebiseera ebisinga obungi amenyeka nnyo omutima. Okitegedde? Kakati omukyalo ono omukazi agambye tunoonya mukazi wa kuwasa, omukazi ow'okufumbirwa bamundagiridde wano. Kyokka omukazi teboogera ku mulala, boogera ku ggwe ow'engeye. Y'oli wamala gw'ogambye nti ayagala kumpasa n'eŋŋaana. Obuulira Nantume abadde mutume. Wamala yaani? Omukazi maama wa kabaka w'Ettoolo, Queen Mother, avudde mu mmotoka n'agamba wano bandagiriddewo omuwala ow'okuwasa oba ow'okufumbirwa. Okitegedde? N'oddamu n'ogaa nti nina omusajja n'abaana. Kati ebyo by'ebyensi. Olina boyfriend, olina omuntu akwagala, olina eyakuzaalamu omwana. Kyonna kye kiri. Oba olina gw'okyatinga naye oba ki ebadde ansa ti nina bba wange. Okitegedde? Jjajjaawo n'akuddamu n'akugamba nti biki by'oyogera? Onoonsubya ebintu. Baleese embuzi ez'enjawulo, baleese biki, baleese ebintu ebireetebwa omukazi agenda okufumbirwa. Mwana gwe toyogera bintu ebyo kunsubya bintu. Queen Mother oba omukazi azaala kabaka, oyo maama Nattimba mu butalabika. Maama Nattimba yazaala kabaka bulamu. Maama Nattimba yazaala Nambi. Okitegedde? Nattimba abeera mu Kaggulu. Okitegedde? Ye Queen Mother, ye maama w'ensi eno, ye maama w'abakabaka, maama Nattimba. Mukazi gwe ow'engeye oliko omusambwa gwa Nattimba. Okitegedde? Nattimba anoonyeza mutabani we omwana, ye kabaka. Bakabaka b'ensi tubalabiramu ekisiikirize kya kabaka bulamu. Bakabaka b'ensi batudde mu bw'ekisiikirize kya kabaka bulamu. Era buli lw'oloota kabaka Mutebi oba oloota kabaka bulamu. Buli lw'oloota bakabaka oba kabaka w'Ettoolo oba Mwankolo oba Luddawa oba oloota kabaka bulamu. Bwe bwakabaka bw'ensi bwe tulaba obutudde mu bisiikirize eby'obutalabika. Okitegedde? Kakati bwe muvuddewo awo, obadde n'omwana gw'oyonsa ne bagamba Namwanje amutwala amukuumire mu kisenge. Abagenyi bano tebalaba nti oyonsa. Namwanje yaani? Ayanja ensonga yaani? Ayanja ensonga abamayanja. Nantume tugulabye nga muzimu. Queen Mother tumulabye nga maama Nattimba. Okitegedde? Queen Mother tumulabye nga maama Nattimba. Namwanje oyo mulongo mayanja. Kati genda ng'ogoberera empewo ezikuliko weetegere weezuuli. Namwanje mulongo mayanja. Era omulongo mayanja yayanja ensonga. Era yayanjuluza. Era yayanjula. Ensonga lwaki mukolo gw'abaddemu. Bakwese omwana gw'oyonsa abagenyi basobole okukulaba nga toyina mpeekera. Era bw'ovuddewo awo n'ogenda okubuuza ku bantu ng'omwana bamuggyeewo. Bw'ogenza okubuuza ku bagenyi ogenza okukyusa amaaso ng'ogakuba ku kabaka w'Ettoolo ng'atudde mu ntebe ye. Kyokka nga kabaka w'Ettoolo omutima gukugambye alabika yanoonya omukazi ow'okuwasa. Era bwe weetunuddemu n'ogamba nzaani nze omukazi omumpi, omukazi omutono, omukazi omuddugavu, bandabyeko ki? Ndimu ki? Mu bakazi bonna kabaka alonzeeyonze? Kituufu? Mu baana b'ewammwe, mu baana b'enda ya nnyammwe, mu baana b'enda ya kitammwe, kituufu gwe walondebwayo? Kituufu gw'oliko ebbala eryo?
kituufu gwoteekeddwa okubeera nnalongo w'ekika, kituufu gwe mama w'ekika, gwe kisumuluzo ky'ekika, gwe kkubo ly'ekika, era tebasobola kutuula ne basabira mpewo ne bazitereeza nga toliiko, nga toliiwo. Teri wa luganda lwo asobola kutereeza mpewo ezo nga toliiwo. Gw'otuddeko amaanyi g'ekika, gw'otuddeko obuyinza bw'ekika, gw'otuddeko obulamuzi bw'ekika. Ogambye nti mu bakazi bonna nze ani? Nze omumpi bwe nti, nze omutono bwe nti, nze omuddugavu bwe nti, era mu bakazi bonna alabyeyo nze ansiimyeko ki? Kyekyo ekiri mu kika kyammwe. Abeewammwe ne bwe baligamba nti tweyagaliza empewo tebalizifuna, ne bwe bali bayagamba nti akulwanyisa oleme kusamira talisobola. Gw'otuddeko byonna, gw'olina ekisumuzo ky'ekika, gw'olina obuyinza, gw'oliko ekkubo ly'abaganda bo ly'abantu bo okusobola okuba obulungi. Obutamanya bo n'obuteezuula bo n'obuteewaayo okutereeza lubaalo ono, ab'ekika ky'abasinga bajja kugwa nga mulaba. Ab'ekika ky'abasinga oli ne bwali bamugagga bujja ku kyenkya ayavuwale naye nga tamanyi kimwavuwazizza. Mwana ggwe oli mulonde, mwana ggwe lubaale yakusiima mu bantu bonna b'omusaayi gw'omwozaalwa mu nnyumba ya kitammwe ne batata baabalala oba mu kasolya ka jjajjaawo. Mwana ggwe empewo zaalonda ggwe, zaakulonda. Kabaka yakusiima obeere mukazi we. Mwana ggwe toddamu okulowooza ku kadaali, toddamu okulowooza ku musajja yenna okuggyawo muntu azze kukugula. Mu bulamu bwo tikigenda kubeerawo. Okitegedde? Mu bulamu bwo tikigenda kubeerawo. Oli mutume, yenna ntume oli mutume. Ate otuddeko amaanyi ga mama w'ensi eno, otuddeko amaanyi g'obwakabaka, era nga kabaka yakuwasa kuva buto n'ebintu yabitwala ewammwe. Mwana ggwe tokyali mwana wa maama wo, mwana ggwe tokyali mwana wa taata wo, emisambwa gye gyakuzaala. Oli mwana wa misambwa, n'omusajja alibeera naawe emisambwa gye girimuleeta. Toli wa magezi, tolikeera nkya ne weegomba musajja gw'oyagala bw'alina kubeera, wabula omusajja gw'olibeera naye jjajjaawo yali kusalirawo gw'olina okuba naye. Jjajjaawo wa ddembe okugamba nti ono gwe tukuleetedde ye balo, ne bw'aliba mwavu, ne bw'aliba wali solimu, ne bw'aliba mulema. Jjajjaawo alirondoola amaanyi mwe batudde, mwalisinziira okuleeta omusajja atuukagana n'amaanyi ago. Okufuna omusajja atuukagana n'amaanyi g'abajjajjaabo talina kuba na ssente, talina kuba mwavu, talina kuba mumpi, talina kuba muwanvu, talina kuba mutono, wabula jjajjaawo gw'aleeta osiima busiimi. Be basawo abamu be mutambuddeko abakyala abali ku mbuga, abamu n'omusanga nga bbaawe tategeerekeka. Lwaki? Jjajjaawo yanoonya maanyi agenkanankana ne mwe batudde. Jjajjaawo yanoonya oyo aliko kye baagala. Jjajja bw'aba n'akunoonyeza omusajja kati nga ggwe mukazi ggwe, tanoonya figa, tanoonya bulungi, tanoonya kwogera bulungi. Okitegedde? Banoonya n'abatya, banoonya n'atuukagana n'amaanyi mwe batudde, banoonya n'abategeera. Wabula lubaale okunoonyeza omusajja tanoonya ssente, tanoonya ali bulungi, tanoonya atatya lubaale. Okitegedde? Kakati embeera eyo bwetyo bweri. Mukazi ggwe eddira engeye nkiddamu, bw'obanga bulijjo olowooza ku kadaali, bw'obanga bulijjo olowooza nti bujja ku kyenkya, ofune omusajja omutwale ewammwe, abakadde bamulabe. Nkusaba, ebintu bino tetubyogerera mu kwereega. Sikumanyi ate era nange tommanyi. Okitegedde? Sikumanyi, tommanyi, ate soogera nti njagala kukuwasa. Eri omuntu ayogera nga yeekuutira kadingidi n'amala n'akugamba kati nga bw'otegedde tugende ompeeko. Okitegedde? Kakati njagala onjawule mu bantu aboogera nga balina ebigendererwa. Sikumanyi, tommanyi, tondabangako, sikulabangako, ate era sisuubira kukulaba kuba nkusomeseza ku mitimbagano. Sikuwadde ennamba ya ssimu nti ekawungeezi onkubirako, ekinyumyamu. Wabula kati mbuulira omuntu gwe simanyi, gwe sirabangako. Omuntu gwe nsomesa ebintu bino kitwale nti ebigambo byakusseeko mu bw'omwoyo. Ndoza bwe tujja okkitwala
kubanga akubuulira tomumanyi ate tomulaba weekanga eddoboozi likuweerezeddwa. Kati bye bino ebya intaneti nabyo biringa bya lubaale. Weekanga ofunye eddoboozi ng'oli akwanukudde obubaka bune nga tomumanyi newuwe tomanyiiyo. Bw'obanga olina essuubi omusajja okujja okukyala ewammwe bakole okwanjula bako babuuze ebintu tubirye, tuzze kuzaalibwa tusaba kubeera baana mu maka muno. Bali n'aboludda luli ne bagamba tubakkiriza, kale muleete ekita ky'omwenge. Bw'obanga obadde obisuubira ewammwe ebyo tebisoboka era tebijja kubeerawo. Banno bo bajja kufumbirwa, banno bo bajja kubeeranga n'amaka, banno bo bajja kusamanga kadaali. Naye ggwe oli mulonde. Si buli mwana mu famire nti abeerako ebbala, wabula ebbala libeera ku mwana omu oba babiri. Abasajja bonna boolaba mu nsi muno baalina amataka, baalina eŋŋamiya, baalina endogoyi, baalina ebyobugagga, baalina ebizimbe. Naye ate Yesu gwe boogerako nti yali mwana wa Katonda teyalina kintu kyonna ku nsi kuno. Kikulaga ki? Yesu teyali mwavu, wabula eyamutuma yali talina kuwambagatana na byansi. Ensi yali alina giyita mu buyisi, ekyali kimuleese kwali kusomesa bantu. Okitegedde? Na kuyigiriza. Wabula temwali kululunkanira bya bugagga byansi n'ebyensi ebigirimu. Kyokka ng'ate yaliko amaanyi. Kigambibwa nti Katonda yali amusindise kuba yalagira mwoyo n'aba omuntu. Okitegedde? Naye Yesu teyasobola kulwanyisa baamukuba, teyasobola kulwanyisa baamutta. Ye yeesiganga oyo eyamutuma. Ebizibu byonna n'ebyamutuukako byonna yali asobola okufuna amaanyi agazikiriza abantu abaamukola ebyamaziga, naye teyasobola, so nga ate eyali amutumye yali nannyini nsi, obwa Katonda. Kakati ne buno obutume bwe buli, obutume bw'ensi ffenna abaliko amabala ga lubaale ebiseera ebisinga tusalawo kitono. Tetera kwesalirawo. Lubaale yatutegeerera, lubaale yatusalirawo. Ekintu kiri kimu, leka okwemenya n'ensi nga ky'olina okuba okitemerako ttaka. Gwe wenna bw'omanyanga nti ndiko empewo, lekerawo okwemenya n'ensi kubanga ensi tojja gikungula. Ne bw'onoowaliriza n'ogula poloti, enkyo ojja kufunwa ekizibu kigikutunze. Ne bw'onoowaliriza n'ogula ebibanja 5, enkyo ojja kufuna ebizibu bigikutunze. Tolabangako bantu n'akola entegeka, n'azimba emizigo gy'abapangisa, n'agula poloti wali n'azimbako amaka, enkya n'osangako banka property ku kizimbe, naye nga yakizimba yali amanya amaze, enkya n'osangako ekiwandiiko nti banka property. Mwakakiraba gumu ebiri. Mmwe mutalaba bantu batikkuddwako bya bugagga byabwe nga bayise mu kwewola, bayise mu ssente ez'embaata, bayise mu bintu eby'enjawulo, bayise mu kusinga ebintu byabwe, n'olaba olinga ekizimbe bakitutte nga kyabadde alina n'addayo mu kyalo. Tolabangako oli n'azza omusango ne bamwesimbamu, omusango ne gugejja n'awunzika nga ssente z'alina okuliwa alina kuwaayo bibye era n'adda ku ttaka. Tolabangako oli ng'alina famire, alina omukyala n'abaana, naye n'atunda ewuwe ng'ebirowoozo bizze n'atundawo ng'omukazi tamanyi. Omukazi n'alabira awo nga babulooka abaagulawo bakubyewo sseŋŋenge. Temutera balaba ku TV omukazi ng'alajana n'agamba nti bba waffe yatutundira mu njo, twali tetutegedde, twalabye mugagga kujja kusibako ttaka ku sseŋŋenge. Mwakabiraba? Taata ewaka n'atunda ewaka nga taata ne mama tebamanyi. Mwakabiraba? Mwe mutalaba bantu basiba balajana ku TV nga babatundidde mu ttaka, taata yagenda ne yeewola n'asingayo endagaano y'owaka, ssente ne zimulema okusasula, namwandu n'abaana ne babakasukira ebintu ebweru, guledda nejja n'emenya ennyumba. Mwakabiraba? Ebintu bingi nnyo omuntu ensi ereme kubeemazaamu. Ng'oliko amaanyi bwe gati, lowooza nnyo ku kukolerera future ey'omu maaso. Oyinza okusanga nga kyokola kati tekigenda kuvaamu. Oyinza okusanga ojja kutuuka oweza emyaka 4 nga toyina kyolagawo mu nsi, otuka okugamba nti kale ebintu bino singa nabimanya luli, singa nabitereeza luli. Lumya obulamu obusooka obw'omu maaso bukunyumire. Atali lumya bulamu busooka, maaso alisembyayo kubonaabona, zikusookanga ne zitakuva mabega. Okitegedde? Olwoya lw'omu nnyindo olwejja wekka, omunaku kaama yeerandiza yekka.
ensi ekutandika wekka nekunyiga mpola mpola bw'omu nga tosobola kunyumizaako mulala, ensi ekunyiga etya? Otandika mpola mpola okwebwalabwala mu bantu naye nga emabega obadde oyala. Atalirumya bulamu busooka obulamu bw'omumaaso tebuli munyumira. Sooka mu bulamu obunyigiriza, obulamu obusembayo bukunyumire. Sooka onyigirize obulamu, sooka oyite mu kubonaabona mu ntandikwa ng'otandika ensi. Sooka ozuule ki ky'oli, sooka weenoonye weemanye, weeweeyo obeere ng'eyeetadde mu kkomera, olumye obulamu okumala emyaka 2, emyaka gye gisigadde egy'obulamu bwo obeere nga tokyalina kikugoba. Omuntu akola olutentezi n'ensi eno ng'akola ebitaggwa, naye ng'okimanyi bulungi nti oliko ekikugoba naye nga tosobodde kukimala, ojja kutambula n'okusika omuguwa mu nsi, osike naye omuguwa, otuke ekiseera otuke ogambe nti kale mu myaka giri singa natereeza ebintu bino. Oluusi ng'oliko obulwadde obutawona, oluusi nga babawa ebintu byo enkya n'eggulu, oluusi oliko omusango weetaga kuliyirira musango, embeera nga tennakutuukako teweeyibaalanga. N'abantu abagwa mu tsunami n'abeera n'omusango n'atuuka okuliyirira eyamuloopa, nabo bantu nga ggwe, era nabo bagezi era bategeera. Ky'olaba ku muntu munno naawe enkya kisoboka. Bw'olabanga muntu munno ajeera mukubeko limutambula ogende, tosekanga. Bw'olabanga muntu munno alina obuzibu obumutuuseeko, kubangayo limu, toddangamu, tomugeyanga, kubanga ekyo kimutuuseeko ekimukaabya, naawe enkya kisoboka kuba muntu mutonde nga ggwe. Ate mu nsi abantu abamu si babbulu nti abalala bamyufu, wabula atuzaala ali omu era ffenna tufaanagana. Ekizibu ekigudde kw'oli enkya ewuwo kisoboka bulungi. Leka kubeera ng'olaba oli ng'akaaba n'ekizibu gw'obeere mugumu eno olowooze nti kisobola kujja. Buli gw'olaba akaaba, buli gw'olaba agobwa ku ttaka, buli gw'olaba yeetunzeeko ebibye, tekuba kwagala. Teri muntu akeera nkya ne bamulanga nti oyo talina magezi, ebintu byonna byasikira yabitunda buli kimu, omuntu oyo abaako ekimugoba. Omuntu n'asikira ekibanja nga kuliko ekijja n'akitunda n'ekijja n'akitundiramu, abaako ekimugoba. Buli muntu yenna munenye kitono. N'omusajja akedde nkya n'akwata ebbujje lya myezi 3, ekkomera ng'amateeka g'ensi go gamusiba, naye ggwe amulaba ng'oli muntu owa bulijjo, ggwe amulaba. Kitwale nti waliwo ekyamutembye akole ekyo. Okusuula obuwangwa n'ennono kyava mu kubuzaabuzibwa. Weerabidde eddiini yatuleetebwa buleetebwa, ne waliwo ekintu kituyita empewo ezaaliwo nga yensinza yaffe ey'obuwangwa n'ennono, ng'oggyeko kugamba nti gano malogo bagaleese buleesi, ebyo bye bayita sitaani, by'ogenze n'ogula mu nsi ezikulinaanye n'ogula amaanyi n'ogaleeta nga ga bugagga, oba n'otuusa ebintu awaka nga byogera. Okitegedde, ebyo bye bayita sitaani. Ne waliwo empewo eziri paasono, ng'ekintu wazaalibwa nakyo kikutuddeko, kikutuddemu, oloota n'omanya ekinajja, n'omanya ekirijja, n'omanya omubbi, n'omanya ebizibu ebigenda okutuukawo, n'oloota ku mbeera egenda okutuukawo, n'oloota ku mbeera egenda okutuuka ku muganda wo. Ze tuyite empewo ezambadde ggwe, eziri paasono, ezitali ngule, wabula empewo zewasangibwa ozaaliddwa nazo, z'otaakerangako nkya kuyita z'empewo z'ekika. Muleke kubuzaabuzibwa, kubanga tulina ebyaffe ebyasangibwawo, by'ebyennono zaffe n'obuwangwa n'obulombolombo bwaffe buli omu mu ggwanga lye. Kyokka ate ne tusoosowaza nnyo eddiini ezituleeteddwa, naye nga mwerabidde ekintu kye baleese obuleesi tekibeera ku oligino. Ekintu ekiri ku oligino kyekyo ekintu kye wasangibwa otambuliramu. Kati muddidde oliginozi zammwe mwazeggyako. Tosobola kweggyako oliginozi zo. Tosobola kuddira ekinkumu kyo n'okizza ku bbali n'okozesa ekinkumu ky'omulala. Kati mweddira ekinkumu kyammwe ne mukizza ku bbali ne mukozesa ekinkumu ky'Abazungu. Eddiini ndagabutonde z'abeeru, endagabutonde zammwe mu bulombolombo n'obuwangwa buli omu mu ggwanga lye, n'ennimi ze mwayonka, n'obulombolombo bwammwe buli ggwanga bwe lirina okweyisa, bye mwayonka mu mabeere, mubitadde ku bbali. Okitegedde, bw'oba obisudde ku bbali ng'oli mwana muto, abaana mutandika obbawa Abazungu babayonse, n'olulimi lukyuke. Okusoma olulimi tekitegeeza nti lwe lulwo. Okusoma olulimi Oluzungu si kye kikola oliginozizo. Oliginozizo lwe lulimi lwe wazaalibwamu, lwe lulimi lwe wayonka.
abantu abamu bakyayo Oluganda ne batambulira ku lulimi Oluzungu ng'ate olulimi lwe baayonka Luganda. Soma Oluzungu lukuyambeko okugenda mu mawanga. Nereka kugamba nti n'ebigambo ebimu eby'Oluganda kati nabyerabira, oba musiru oba mu buyabuya. Okitegedde? Olulimi lwe wayonka ne bw'oligenda luddawa ne bw'oliba ofudde lwe lulisigala nga lwe lulimi lwo. Era olulimi lwo mwe muva obulombolombo bujja ononooza bwe buwangwa bwo buli omu mu ggwanga lye. Oluzungu lusome nga lukuyambako okukwatagana n'abantu ab'amawanga amalala oba olulimi olulala. N'ate olulimi olwo leka kululya nnyo otuuka okwogera olulimi lwo ng'oyagala kulwerabira. Ababuyabuya bano luli Oluzungu toluyonkangako, tolikeera nkya kuyonka Muzungu. Bali abeeyonka be bannannyini Luzungu, baluyonka era lwabwe be bannyini lwo. Okitegedde? N'obuwangwa bwabwe z'eddiini ezaabwe ze basinza. Eddiini baatuleetera ndeetere weewaawo simbi nti nazo zoogera ku Mukama Katonda, naye ate funa amagezi agagoba enswera ku bbi. Eddiini zisembeze naye nga waliwo ekintu ky'osoose okusoosowaza era nga kyo kikuumye nga weekiri, era fuba okulaba ng'okinoonya kiddewo. Zennonozo ze tuyita originoozi z'omuntu, eddiini duplicate mu bulamu bwo, oba eddiini photocopy mu ekyo kye wayitirangamu okusaba Mukama Katonda wo. Okitegedde? Olulimi lw'Oluganda, olulimi lw'Olunyankole, olulimi lw'Oluteeso mu ggwanga lyo era mwe mwabanga ekkubo lye wasinzizangamu ng'oyitira mu lulimi lwo. Okitegedde? Olulimi lw'oli Katonda amuyita God, olwo lwe Luzungu lwe tusoma. Olulimi lwo Katonda ojja muyita liiso ddene Ddunda Namugereka oba Ttonda. Oli olulimi lwe ne muluyita God. Kati bw'oyogera God ate nga weerabira Ttonda, oli wagamba nti liiso ddene, eno ate owulira ekigambo kiwanvu nnyo ekivaamu ng'okikyawa. Oyatula lumu nti God, oyatula lumu nti Allah. Allah lulimi lw'abali lwe baayonka, gwe toyonkangako olulimi olwo. Allah eno ewuwo omuyita Katonda. Okwegomba ekigambo enjatula yaakyo n'okifuula eky'ebbeeyi ne kikukyayo ekikyo bubuyabuya. Originoozizo z'empewo ze tuyita personal yourself, n'ebyo bye wazaalwa nabyo ebikuwabula, ebikulengeza eby'omu maaso, ebikulaga ekinaabaawo, n'ogoberera endooto, n'ofuna okumanya n'okutegeera. Bw'obisuula ng'ofuuka kireebereebe mu nsi, ng'otandika okukolerera amabanja, amakomera, okubonaabona, amaziga, okwemulugunya olutatadde. Mutambule n'okumanya. Mukazi gwe ow'engeye, okufuna omusajja akwagala ow'enkalakkalira, olina okumala okumanya bakabaka abo booloose. Olina okumala okumanya emyoyo egikutuddeko, emyoyo gyakuwasa, emisambwa gyakuwasa. Oli mukakabaka, oli maama Naalongo, oli mukakabaka. Era mu bulamu bwo oyinza okumbuuza nti kati ekyokukola kye ki? Ekyokukola kyo lubaala oyo tosobola kumunaabira ddagala ne likola, lubaala oyo tosobola kumukumira ddagala ne likola, lubaala oyo tosobola kumukolera ddagala. Bw'obanga oloota bw'otyo olina emigenzo gy'olina okumala okusobola olina emigenzo gy'olina okumala okusobola okuyita mu bulamu bw'ensi ng'ofunye ebimu ku ebyo by'oyagala. Mwana ggwe, bw'obanga olukwe lubadde bwe lutyo mu mpewo zo, abantu ne bajja nga bakunoonya kuwasa, era kituufu ng'ogenda kufumbirwa, era kituufu ng'ogenda mu maka ga kabaka. Mwana ggwe, ng'ekirooto ekyo kiyina. Njagala eby'ensi obirowoolezeemu katono. Njagala era nkusaba byonna by'onoonya okufuna tebijja kuva mu mulimu gw'okola. Byonna by'onoonya okuba tebijja kuva mu mulimu gw'okola. Nkwata bulungi nga njogera nga kitaawe akuzaala mwattu. Tompisa mu maaso, nkusaba onzikirize njogereko nga muzaddewo. Nkusaba onzikirize njogereko nga akusinga okulaba. Nkusaba onzikirize njogereko nga akusinga obukulu. Nkusaba onzikirize njogereko nga akusinga okumanya. Nsaba okkirize njogereko nga kitaawo, nga mukaddewo eyakeera enkya n'akuzaala, era nkusaba onzikiririzeemu ku ekyo kye njogera. Mwana ggwe, emirimu gy'okola
si mwe muliva by'olina okuba nabyo. By'olowoozaako okubeera mu nsi tebijja kuva mu ebyo by'okola. By'okola bikumalira biseera. Ennoonya gy'onoonyaamu ssente ekumalira budde. Ennoonya gy'onoonyaamu ssente tosobola gikungulamu ebyo by'olowoozaako. Kyokka bw'obaako n'ekyo ky'okozeemu mu budde buno ng'olinako ky'oguzeeko oba kapoloti oba kaki, lwana nnyo ofuba okulaba ng'okakuuma kabeerewo. Bw'onooba olina olutentezi olugamba nti nkyanoonya ntoopinga okwezimba ne kokozeewo akatono, kajja kuyita myaganya gya ngalo, kubanga n'abantu abasinga ebyobugagga bye bakoze nga bebayisa emyaganya gya ngalo nabo bantu nga ggwe, era tebakeerangako kya kusiruwala, wabula babeerako ekibagoba ku mugongo. Mwana gwe otuddeko amaanyi mangi okusinziira ku kirooto kyo, amaanyi mangi ag'enkomeredde. Mwana gwe otuddeko ekitiibwa ky'obwannaalongo Namasole. Mwana gwe otuddeko ekituntundu ky'obwamaama Nabagereka. Mwana gwe otuddeko ekituntundu ky'Abakabaka ne Bassekabaka. Mwana gwe oli mukyala mu mbejja mu kika ky'ewammwe. Mwana gwe by'oliba oba emirembe gy'onoonya okufuna oba by'olibeera nabyo ku bimu ku by'obulungi oba eby'obugagga, eby'obugagga byonna by'onoonya okufuna n'ebyo by'oliba, ojjanga n'ombuuka bw'oliba obifunye kati mu mirimu gy'olimu gy'okola. Byonna by'oliko kati bikulimba, otta myaka gyo. Gwe buli ky'omanyi nti okirimu kati kivaamu ssente, osasulwa omusaala era olina omulimu gw'okola. Ewammwe bamanyi omwana waffe akola, yagenda kukola, tulabe ng'akulaakulana, naawe ogamba nti nina okwekulaakulanya. Ensi ekulimba. Nze mpulira ekirooto ky'omuntu kimu ne mmusomera biki ebijja okuba mu bulamu bwe obw'omu maaso. Tojja kungula okuggyako ng'otudde wansi n'omanya lwaki oloota bw'otyo. Kwata ebigambo bino tobikyawanga. Odiyo eno bw'obanga tolina by'okola ogiddangamu n'obeera ng'ogiwuliriza bulungi ng'ogiddiŋŋana kubikkwatako. Osanga bujja kukyaluma okule ogambe kaŋŋende nnoonye biki bino bye ndoota. Beeranga nga tolina kukyawa odiyo eno, njogeranga bakadde bo abakuzaala, so nga bino byinjogera tebasobola kukutuuzaawo ne babikubuulira. Okitegedde? Era okusinziira ku ddoboozi lino, bw'obanga n'ekyokulya kyonna osobola okuga nti Mulangira, kwatirako ku kyokulya ekyo, genda ogule amata ganywe, kubanga byenkugambye bya myaka, si bya leero, si bya jjo, si bya kiyita mu luggya, si bya mwezi gumu. Bw'obanga n'ekyokulya ogambanga nti Mulangira, genda ku bbuca oguleyo kiro y'ennyama. Mulangira nkuweereza ettuli y'ennyama. Mulangira nkuweereza ekinywa ky'ebijanjaalo. Mulangira wadde nga nnimiriddwa, wadde nga sisobodde, n'ekituufu wakimbuulira. Mulangira osaana kuweebwa era kankuwe weeriire. Mumpanga ne neeriira abazira kisa abasiima ebyo bye mbakolera. Olowoozanga wekka ng'oli mu kitanda kyo n'ogamba Mulangira kenkuwe weeriire. Mulowoozanga mwekka ne mugamba nti naye okusinziira ku bingi bye tutegedde, lowoozanga wekka nga tomaze kusabibwa, mulemenga kusooka kusabibwa. Tosabibwanga, anaagaba si kirungi kumala kusabibwa. Anaagaba alowooza yekka n'agamba naye ntera okuwa abantu nembawa naye ate omusajja ono yeetaaga kuweebwa. Bakugamba teeka ssente woolaba, oyinza okukaka nga bulijjo ogaba naye ng'ogaba mu bantu abatalina makulu, naye ng'ate abalina amakulu bo tosobola kukwata ku ky'oyina n'omwawulizaako n'omuwa. N'olwekyo mukazi ggwe owengeye,
mukazi ggwe owengeye. Lubaale oyo otuddemu ekitundutundu kye tuyita obufumbo. Mukazi ggwe otuddemu ekitundutundu kye tuyita obufumbo bwa lubaale. Otuddemu ekitundu kye tuyita obufumbo bwa lubaale. Otuddemu ekitundutundu ky'abantu b'osanga mu nsozi nga taddaka. Otuddemu ekitundutundu ky'abantu b'osanga eyo mu mbiri nga taddaka. N'obuuza omuntu wakamala wano bbanga ki, olina kugamba nakamalawo emyezi 9. N'osanga omuntu mu lusozi olumu n'akugamba nakamala wano omwaka gumu n'ekitundu. Kye tuyita obufumbo bwa lubaale. Olina olubimbi olwo mu nsi olw'okulima, naye luddukire ng'emyaka gikyali mito, kubanga nalwo si lwangu lwa kutambuza. Abalutambuza beewaayo nga bwelaba omuntu we banaamusiba mu kkomera n'aga nti kensaavinga ekibonerezo. Be bantu abatambuza olubimbi olwo babuyita obufumbo bwa lubaale. Be basajja booloose banoonya omukazi w'okuwasa, naye nga banoonya omukazi w'okuwasa bonna bakulu. Maama azaala kabaka yakulembeddemu olutabaalo. Ekirooto kyo kibaddemu nantume, ogwo muzimu gwo bagutumye gy'oli. Omukadde azzeemu tonsubye amakula ge baleese okutwala omuwala w'okufumbirwa. Agenda okuwasa kabaka. Bwe tuyita obufumbo bwa lubaale. Mwana ggwe ennoonyayo eya lubaale, bw'oliba onoonya lubaale ng'oteekawo bintu bya lubaale, era ensi eriba ekulemye. Lubaale anoonya ggwe muntu. Mwana ggwe okutereeza obulamu bwo. Kati olaba okyalina essanyu olw'okuba okyali muto, oyina amalala, entumbwe ziriko mugaba. Eriiso lya ndege ekisigo kiteekamu ayipenso. Emimwa giteekako lipusitiiki. Enjalo ziteekako design. Oyambala obugoye obw'omulembe, noyambala akasikaati ak'omulembe, n'oyogera n'osisira okyatinga ne boyfriend ku WhatsApp oba ku internet ez'enjawulo. Mwana gwe ebyo byonna byonna ebyensi ojja bikola, obikole, naye ojja kungula, tolina ky'obiragamu. Ojja kungula emikwano gyonna gy'oyiseemu nga kubadde kwesanyusa, naye nga tolina kyamakulu ky'oggyeemu. Olw'okuba okyali muto, olw'okuba okyalina amalala, byonna ogenda bikola, obikole. Naye owunzike ng'ogamba mu kifo ky'okkola ebyo singa nasooka kutereeza bulamu bwange. Ensi ejja kutuuka ekukyukire, ng'osobeddwa waka ne mu kibira nga ne bw'onoonya omulimu tokyagulaba. Amaanyi ago lwe galisituka bwe gati, ne gasituka bwe gati, ne gagamba kati tuzze twagala byaffe. Mwana ggwe ne bakadde babakuzaala baliba tebakyakwagala. Ne baganda bwe wazaalibwa nabo baliba tekukyaliko akuwola wadde 10. Oliba onoonya emikwano gye wabanga nagyo nga gyakuleka. Oliba onoonya abasajja abaakuyitanga mami nga nabo tokyabalaba. Olina ekitundutundu ky'ensi, oyo lubaale wa butonzi. Era oyo lubaale alimu olitambuza ekitundutundu ky'ensi, kyekitundu ky'obwakabaka. Olimala mu nsonga zino wakati w'omwaka mulamba n'emyezi nga 7. Okitegedde? Lubaale oyo wa nsozi, lubaale oyo wa mbiri. Totawaananga okulaguza lubaale oyo, kuba ne bw'olimulaguza tolina kirungi ky'olimufunamu. Lubaale oyo anoonya ggwe muntu. Kwe kulaba banoonya okuwasa nga babadde banoonya ggwe muntu. Tebaagala kibbo, tebaagala nsawo, tebaagala ssabo, wabula baagala ggwe muntu. Kabaka atumye nantume. Kabaka n'amala n'atuma nnyina. Ye lubaale gwe twogerako nga si bintu. Oyo lubaale si nsawo, si bibbo, si bintu bya lubaale, si nsumbi, si ssabo. Lubaale oyo anoonya ggwe muntu. Oliko obwakabaka bunoonya ggwe muntu.
lubaale oyo okutereera olimala kutuula mu mbiri ezitudde mu maanyi ga Kabaka Bulamu, embiri z'Obwakabaka nga zituddemu amaanyi ga Kabaka Bulamu. Oli mu mbejja muka Kabaka era nga lubaale oli mumalamu ekiseera by'oliko